Sibye mutya abazadde bannange. Ddala mwenna abazaaliddwa okutandikira ku 1985 paka kati. Kuba abavubuka abasinga kutandikira ku 85 okutuuka ku 2000 abasinga kati balina abaana. Naye mu butuufu bwe tuteerwanako nga ffe abazadde abaleero ne tubaako kye tukola. Mu butuufu tetulina abaana be tugenda kubeera nabo. Era pressure zigenda kututta. Tunuulira embeera abaana bakawummula. Ewiikeezi 2 baba bakawummula osasudde $1.5 osasudde $7,000 osasudde $8,000. Just imagine omukozi atandikibwako mu Uganda bana ababulijja abasomesa betula babawe $3,000 n'abali mu bibuga babawe $5,000 ku 8 naye omuzadde asasula $8,000 kakadde. Omwana omule wiiki 3 kati n'obanga osasulwa musaala omwezi guba gwaweddeyo omwezi oba waagufunye omusaala nga mukama we yakusasudde. Education system kije tulinene efaanana wet okubanga emalawo mu mazi bazadde ate nga providingira no sense abaana abatalina na mugaso gwe basobola tuyamba. Omwana najje waka nga tasobola de tamanyi na ngeri gye batreatinga kitooke, tamanyi na ngeri gye basalira kitooke, tamanyi na ngeri gye balabirira mwanyi, tamanyi na ngeri gye badraftinga mwanyi. Bannaye mukyuse abazadde twekalakase wekiba kyetaagisa butazza abaana mu masomero tubaleke bakyuse system. Kwa system eri mu kututta, eri mu kutuprovidingira ababbi abatalina na kibamanyi ku nsi eri real, eri practical. Obo kiraba Government weba tesobola kutuyamba fa abavubuka abazadde abaleero twekolemu omulimu tuve ku masomero ga leero education system tugibalekere tusomesa abaana baffe biri mu nsi. Omwana ebintu egiri practicals ezini mwanyi abaana tebamanyi nawe badraftinga mwanyi, tebamanyi nawe basimba mwanyi, tebamanyi nawe balabirira nkoko. Omwana omuleeta nga talabanga na ku kijanjalo we kisimbibwa bali mu mizigo mwe batuseerera. Olina omusanga ali ku kapoloti 5 ku 10 afu eka munaye ataddeko essomero alina abaana 100 natandika basomesa capital city of Kampala of Uganda, capital city of Nairobi, simanyi chief examiner of UNEB. Kati nze we nasomera yali Bukenya babitubuuzanga ne tubiteekawo byanyamba kikati byatuyamba ebyo bw'oba oli Museveni juu tosobola kubitegeera. Bw'oba oli Muhoozi juu tosobola kubitegeera ebyo byayogera, tosobola kubitegeerera. Eno vidiyo ekusaze eba ekusaze, linda ziri ezammwe, linda ziri ezammwe, naye eno ebeera ekusaze. Kakati ebigambo ebyo bikulu nnyo, era omuntu yenna ali sensible alowooza okusuka ku nnyindo ye weekoma Munnayuganda oyo. Nkimanyi nti bino si bigambo birungi nnyo eri abagwira abajja okuwamba ensi eno kubanga awo tebaagala mutuukewo. Awo wabi awo mwagala kukola kyawo, mwagala kukola ki, mwagala kulabuka, era awo tebaagala mukwatewo. Era kati ebigambo ebyo si birungi yadde n'akamu, banza n'okuvunaana treason bwe bakusanga nga obigamba abantu ebyo. Naye ng'ekituufu gwe omuzadde njogera ku ggwe nange abatali bali abaaka bano bo nga mmwe bye mwalinga mufunamu ssente kati bye babifunamu. Ti ne bwe kuba kulima by'olima olina kuguza bo ne batunda wabweru w'eggwanga. Bw'oba toli abo then eno ensonga nkulu nnyo kubanga tujja kulooza ntusomesa abaana, oba omwana we asomera musoma liri expensive ng'okola nnyo olabe nga amalako era ng'omubeezayo mu ssomero eryo, naye ng'ekituufu kiri nti agenda kumaliriza okusoma era naawe okakase nti mu butuufu tewaliiwo kyaganyuddwamu kubanga ebigambo byayogedde nti baatubuuzanga. Nange kenyini we nasomeranga yali akulira UNEB bamuyitanga Bukenya yali akulira UNEB, naye sijja kulimba kati aliko simumanyi, naye noonya we kinnyambira
oba wekyanyambira ekintu ekyo nga tewali. Kale oba oli awo nti okumanya ebibuga oba maapu y'ensi yonna nti kiyinza okukuuzibula amaaso nti wano wooli, kuba bagamba nti omuto gy'amanyi enkuba gy'ekola ki gy'etonya. Kiyinza okukuzibula amaaso okulaga nti wano wooli si we wokka, waliyo n'ensi endala osobola okugezako opportunities, osobola ogana osobola ekkinya e Nairobi n'oleeta e Kampala. Naye waliwo ebintu ebimu districts eziri mu Uganda kati zibeerukanga butiko nti oba oli awo education system yalibadde ekyuka kubanga abaana tebamanyi bintu bisookerwako oba ebintu ebiri mu bulamu bye bagenda okusanga. Tujja kumala okusoma, omwana ali mu vaaka akuwoleza njagala kufuna mulimu, naye ate nga ewaka wennyini nnyuno yalibadde atandikira. Yandibadde agamba nti kati ka puloti kano kali 5 ku 5 nsobola okulimako ennima ey'omulembe ng'ebintu mbirimu oba mu mikewe oba mu ki. Nsobola okulima ennyaanya n'enzikola bwe nti neziba nga si nfuuyire n'entunda. Nsobola okukola bwe nti ng'asobola opulaningira kantu ako naye ng'akozesa obutonde ate n'atunda kiralu nga ne gy'atunda ebintu oba by'alimye awo nga biriko akatale. Naye era bajja kumuteegera eri bali bo bangalobonani bamukube. Talina knowledge yadde etandikirwako awo waali nti wayinza okusinzira kubanga bagamba nti awo wennyini nnyini wooli we watandikirwa, ssente ziri awo wennyini wooli. Singa oba olowoozezza nnyo n'ogezaako okubeera ng'ositwekinga obwongo oyinza okwesanga nga obutuufu ssente ziyinza okuba nga ziyinza otandikirawo, so otandika n'akatono mpola mpola n'ogenda ng'oweza era okukakkana nga olina w'otuuse. Kati abaana beetaaga okuwa knowledge efaanaganako bw'etyo nti atuuse eka amanye engeri ebitooke gye babirabirira, emmwanyi gye bazirabiriramu. Kale Yesu asomye emmwanyi cash crop ya Uganda biki mmwanyi biki, then kino tuzingira kukola bwe ziti kaawa biki abitegeere byonna n'engeri gye bagirabiriramu kubanga ettaka taata wo bw'aba alirina oba naye bw'anaafuna ssente n'agula ettaka amanye nti mu Uganda ettaka ggimu tusobola okukozesa bwe tuti n'entandikira awo n'ebintu ebirala nga ne school fees nazo bwe tuzitunulamu nti abaana baffe okusasula omusimbi ogwo omuyitirivu ng'emirimu gye tukola bwe mba ndi musomesa siweza ssente zigenda kubasomesa. Lwaki school fees zo ziba mpitirivu bwe zityo? Nti amasomero gaba ngaafuuka bizinensi. Kitegeeza nti abazadde kituufu twetaaga ne twerowoozaako ne tuba nga tumanyi butya bwe tugenda okubeera nga tukwasaganyamu abaana baffe oba oli awo twewale education system eno esomesa abaana ebikwangala nga tewali kye bagenda kufunamu so nga ate ku buseere kuba Uganda yensi oba nkiyinza okubanga mu nsi yonna ekwata kifo kya kumwanyo nnyo ku mawanga nga education system eri very expensive. Naye weebuuze ku lwaki ki kye batuguza tekiriiwo. Kuwuga kugenda kulambula bifo ebalambula bye bimu, kiki ekiri awo kye batuseera kubasinzira okubeera nga batuseera okuleka gavumenti okuba nti kugamba yo yaleka ngera ekituufu kiri nti omuntu asobola kulumirirwa nsi nga toli munnansi. Ekintu ekyo kyo mulina okukimanya. Teri muntu ayinza kulumirirwa ensi ng'ali mu buyinza nga si munnansi wa nsi eyo. Tekisoboka. Tekisobokera ddala kubanga nina omusajja gwe nali naye juuzi n'aŋŋamba nti mulembe gw'Amin baanywanga amata ku ssomero baalyanga ebintu kugamba ebitaliiwo. Kati Kyagulanyi yabyogerako baagamba nti alimba. Tebisoboka. Naye ze babba ze nnyingi zo ze babba zisoboka naye okutuukiriza ebyo tekikola ki tekisoboka. Kale tubirowoozeeko bibadde bigambo bikulu nnyo kugambye eri abo abatali mu 7 ju abatali mu hoozi ju ebyo bajja bitegeera amakulu gaabyo era bw'oba ng'oli nga abatali bannayuganda bayinza okunyiiga by the way kuba tebaagala tulabuke naye nga ffe ngaba indigenous tulina okutunula mu kintu ekyo kuba kya makulu nnyo.